amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tumubuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Buterevu nnyo mukwano gwaffe ali ku 3ABN amazima gatajunguluddwa tugamba ntukwaniriza mu program lesson weekend. Sawa zibeera 3 sawa zibeera 2 paka sawa 3 ez'akawungeezi tuba mukwaniza sabiti buli Friday. So tweyanza nnyo okubeera nti otwegaseeko tuli mu kutunulira lesson yaffe eno eriko omutwe oguwoomerera nti okwagala kwa Katonda ate n'obwenkanya. God is love and justice. Oba Katonda ow'okwagala n'obwenkanya. Wali oba Katonda nga balina obwenkanya bungi naye ng'okwagala tebalina. Ate ne wabawo abalala nga balabika nga balina okwagala okungi naye nga tebalina bwenkanya. Weewaawo kizibu nnyo okubeera n'okwagala nga tolina bwenkanya. Aye kizibu nnyo okubeera omwenkanya nga tolina kwagala. So tuli mutunulira Katonda ow'okwagala naki n'obwenkanya. Yonasaani Matovu ndi musajja Munagomba ndi muweereza ku kanisa Najera mu Luzira district. Ndi musanyufu nnyo okutegeeza nti olwaleero Mukama ampadde omukisa ndi n'abaweereza be nabo nno bavudde mu Luzira district. Wakati wano ninawo omusumba wange Kwiringira Joel. Joel. Okuva Mutungo Luzira district. Bwekiri sebo. Weewaawo. So nga nane muganda wange ku ludda luli Ogwanga Emmanuel. Sebo nsanyuse kulabako. Mwibali kujja. Amina. Samusuke mbuze ku mulabi waffe ate oluvannyuma tugende mu maaso. Okay, tweyanze gesebo. Abatulaba mwenna n'abatuwuliriza erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twesiimye nnyo nnaku olwaleero ate okulabika ku TV eno Enganzi 3ABN. Twebaza Katonda olw'okutuleeta mu kifo kino ate tweyongera okwebaza Katonda olwamwe mwenna abagoberera TV eno esinga obulungi. Mukama nsaba abawa omukisa nga mweyongera okugoberera ate n'okubeerako. Weewaawo. Yes, brother Emmanuel nayebuuza ku mulabi waffe. Abaluganda batulabireeyo nsanyuse nnyo okubeera wano era nza kwebaza Katonda atwadde omukisa nate okubeera ku luno nga tudisikasinga lesson yaffe eno. Njagala nammwe kwebaza bonna abali eyo abawaddeyo obudde bwammwe kubanga muyiga lesson. Kikulu nnyo okuyiga lesson kubanga teri mu Kristaayo asobola okukula nga tayiga lesson. Obuufu nsaba Katonda atukulembere ffenna nga tuyiga tusobole okweteekateeka obulungi. Wow, tweyanza nnyo sebo tweyanzeege. So mukwano gwange bulijjo libeera ssanyu gye tuli okubeera nti tuyigira wamu ekigambo kya Katonda era ffe tulina engombe egamba nti lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Wino obanga wadde bibadde bikalubiridde waliwo ebyo byobadde oyitamu nga bikalubiza obulamu. Neffe tugamba nti eryafaayo gy'oli erinnya lye Mukama waffe Yesu Kristo. Era mu kutandika kati twagala kusooka tuweeyo essaala ate oluvannyuma tusobole okugenda nga tusensera mpola mpola. Nga nange Ogwanga tuweereyo okusaba. Katwebombeke olw'okwebaza Kitaffe ow'ekisa tusanyuse nate okubanga tuzze kuyigira ku bigere byo. Nsaba otusaasire byonna byonna ebitusobyeko tusonye ebibi byaffe. Kaakano nga tugenda okuyiga Kitaffe nsaba okugulewo ebirowoozo byaffe ogulewo endowooza zaffe ez'enjawulo Katonda waffe tusobole okutegeera ebyo ebintu byotuwandikidde okuyita mu bitabo byeeno bitugenda okukozesa okuyiga. Era n'abalabi byaffe Katonda waffe nsaba obakulembere nabo bongere okutegeera byetugenda okuyiga. Omwoyo watuluŋŋamye byonna mbisabye apita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tweyanza nnyo tweyanzeege muganda waffe olw'okutuweerayo essaala. Mukwano gwange atulaba kinajjukirwa nti ku lesson ewedde
twali tunulira ekigambo kye bayita covenant love okwagala okw'endagaano era ntukizuula nti endagaano eyo eri wakati wa Katonda naffe nga Katonda teyandyagadde ffe kutwagala bwagazi kyokka naye ate naffe tufunamu singa twewaayo ate naffe okumuddiza okwagala kwe kumu biseera ebisinga waffe mu bantu si kirungi ate obuleo tekisoboka kwagala muntu n'olemerako n'omwagala nga ye takwagala abakikoze batera n'obayita abaga nti negundi aliko kizibu ki kuyagala takwagala tetuwakanye nti gyebiri naye biri so rare very abnormal tebikkirizika mufe abantu ebyokwagala bwe kutyo naye wiiki wedde twakiraba nti Katonda atwagala era atusuubira naffe okumwagala you know love begets love okwagala kwe kusitula okwagala so 2:25 Katonda aga nti wabeewo endagaano wakati wo naye mu nnyumba yo nti ogenda kumwagala ogenda naawe kumwagala kuba yakwagala ng'okyali mubi Kristo agamba Bayibuli ega nti bwe twali nga tukyalina ebibi Kristo n'atufiirira kati ng'omaze otegeera omusajja yakwagala nga bw'oli lwaki nawe tumuddiza kwagala omusajja webayita Uganda kyevaga nti ffe twagala kubanga yatwagala so yeyo covenant love nti okujjako naawe ng'oddiza Katonda okwagala kwe kuyinza obutakugasa abantu bagenda zikirira naye nga Yesu yali abagala so here mu covenant nkwagadde kati naawe return the same love I've invested in you love so produce the works of love kali wala tuli mutunulira okubeera ng'osanyusa Katonda okubeera ng'osanyusa Katonda olunyi lwaffe olwakujjukira luli mu kitabo kya Zefaniya essuula 3 tugenda kuba tunulira olunyiriri olw'17 Zefaniya ono yali nnabbi agamba bw'ati mu lunyiriri olw'17 nti Mukama Katonda wo ali wakati wo ow'amaanyi anaalokola alikusanyukira n'essanyu aliwummulira mu kwagala kwe alikusanyukira ng'ayimba amina okubeera ng'osanyusa Katonda kigambo mukirabye omuntu n'obeera nga mu butuufu okusinziira ku bw'oli osanyusa Katonda ekyo kisoboka kitya kyetuli mu kwetegereza olwaleero manyi nga nammwe mikwano mbadde muyiga lesson eno okuyita mu wiiki era njagala tuyigire wamu so okuba ne comment naddala mu abali ku Avento Productions ku YouTube wandiika awo mu kabokisi kaffe gambye nti nze okubeera nga nsanyusa Katonda ndowooza nandibadde bwe nti era mu kubyendayo ebyenkuze nange ebisanyusa Katonda bye bino ndowooza omuntu asanyusa Katonda yandibadde afaanana ati share with us nga tugenda maaso n'okutunulira to be pleasing to God okubeera ng'osanyusa Katonda musumba enyiriri ezo olunyiriri luno nsaba tulukwanaganye n'ensonga gye tuliko ey'okusanyusa Katonda n'ennyanjula yaffe gye tulina eya Sabiiti akawungeezi sebo weebale nnyo balire ddala ebigambo birungi wano kubanga bijjuddemu essuubi lyereere batugambye tuteeka okubeera nga tusanyusa Katonda we tusomye batugambye nti Katonda waffe ow'amaanyi era omulokozi waffe asanyukira nnyo okulaba nga naffe tusanyukira ye ono batuwadde kamu ka story era kyenzikiriza nti buli muntu yenna ayina lesoni yakasomyeko kasitole kano kabadde kakwataganira ddala ku taata n'omwana kabaddemu ekyokuyiga kinene nnyo era kabadde kanyonyola nga kagamba ti singa bukyenkya taata mwabalina bataata mwenna bali eyo mwabalina bataata nga kagamba nti singa taata agamba mutabani we nti sifaayo ku kirabo kyokoze eki kyompadde era nekaddamu ne kagamba nti ndaba okusoka kwa byonna tewali kintu kyonna kyoyinza okumpa nenkisanyukira taata yakola ki yayogera eri omwana
Omwana muleeteddeyo ekirabo. Omwana muleeteddeyo ekirabo. Kya kooti mpya mwaka mupya. Kya kooti mpya mwaka gujja. Mwaka mupya. Omwana alowoozezza n'agamba ataata kamutwalire ekiki ekirabo. Naye bw'akituusizza taata n'amugamba bw'ati nti nze sikola ki? Sifaayo. I don't care. Toyinza kunsanyusa. Teri kyoyinza kuleeta nekinsanyusa. Kubamu akafaananyi nga ggwe mwana. How do you feel? Owulira bubi. Naye kasitole kano kabadde kagamba nti ffe abantu tukola bya buntu naye Katonda okwagala kwe okusanyuka kwe gye tuli kwa njawulo nnyo n'okwafa abantu. Kwa njawulo nnyo n'okwafa baki? Abantu. Era twagenza okulaba bwe tunaalaba mu lesson eno yonna nga bwe tugenda okutambula tujja kulaba nti Katonda waffe ye taata waffe asookera ddala. Era atusanyukira nnyo okusinga ffe bwe tuyinza okulowooza. Wakati ng'abazadde baffe bataata nga tebatusanyukidde olw'ebyo bye tubakoledde naye Katonda taata waffe asinga ye atusanyukira. So kiyinza okuba nga njogera ku nsonga eyo. Weewaawo tweyanza nnyo musumba ffe. Tweyanze. Blazo olina kyoyongerako nga tugenda okutandika okusensera munda ate ku nsonga zino ez'okubeera nga osanyuka maaso osanyukibwa maaso ga Mukama. Weewaawo nga mpumbabumba ensonga okebera mu kitabo kya Zefaniya olunyiri lutandikidde ku 17 naye bw'otandikira ku 16 mulimu line eraga nti waliwo okutya naye Katonda waffe atukakkanya atulaga ntuleme okutya. Ate kinzijukiza ddala ensonga eyali mu Edeni. Omwana w'omuntu we yasobya ekyasooka omuttukawo kwali kutya era bwe yatya byonna byonna bye yali asuubira mu Katonda byali byanjawulo ng'asuubira genda muharasinga nga ono omuzadde bw'atuusizaako omutabani we oba omwana we ono harassment eyo nti amuleetedde ekirabo ekirungi naye teyasuubira nti taata we ajja muwa response ng'eno. Naye omwana w'omuntu yalina okutya wabula Katonda waffe atugamba nti temutya. Then bino ebigambo n'abyongerezako ku lwaki omwana w'omuntu atya nnyo naddala nga boogedde ku linnya lya Katonda n'obuyinza bwe n'amaanyi g'alina. Naye olunaku olwaleero lesson bw'eba etulaga nti Katonda waffe atusanyukira ekyo kituwa amaanyi ate kituwa n'obuvumu okusemberera Katonda waffe kubanga okutya oba ekituleetera okutya aba agenda kujjawo. Naye kati tujja kwongera okulaba butya bwe tuyinza okutuukirira Katonda waffe nga tetumutidde. Era kano akasembayo ku lesson kansanyusiza nnyo. Mukolozungu kagamba on the contrary we can be pleasing to God but only through Christ. Kiba kitegeeza olutindo olutuleetera okubanga tetulina kutya Katonda okumutya fear okutya okumusinza. Olutindo luno eno Kristo Yesu yengeri yokka etusobola okutuuka eri Katonda waffe ate naye n'atusanyukira. So tujja kwongera okutaanya ensonga ezo mu lesoni eno. Weewaawo tweyanza nnyo baganda bange tweyanze. So mukwano gwange atulaba kintu boolyawo twandigamye nti ekitali kyangu kukkiriza. Nze Yonasaani waabwe eyazaalibwa omukazi tugambe nti omuntu omulala nga ye yakuzaala twazaalibwa mu kibi mwe tukulidde. Oli agamba nti ng'omwana bw'akula ng'ayenga nfuufu kale naffe tuli awo tubadde tutobera mu kibi kyekituddugaza bwe tuba tutobye otusanga tutobye na kibi. Kale omuntu afaanana bw'atyo mu maaso ga Katonda omutukuvu eyatuukirira ataliiko kamogo. Oyinza otya okusiimibwa mu maaso ge? Oyinza otya okubanga Katonda afaanana bw'atyo akusanyukira? Kwegamba oyinza otya okusanyusa Katonda for sure ng'oli wa kibi. So kyetuli mu kwogerako kintu kikwetaagisa kyetaaga attention. Twetegereze bulungi kubanga Katonda tujjukire kyali mutukuvu. Ffe tuli babi kati nyinza omubi atali mutukuvu nyinza ntya okusanyusa Katonda? So mukwano gwange awe wali ekyama
Kituli mu kwetegereza wano ekyama ky'okuba nti Katonda gwe tusinza wa kwagala. Okwagala okwo n'obwenkanya. Nti mu kwagala kwe asigala ng'asanyukira ebitonde bye. Atunulira ng'atusanyukira. Era twagala kutunulira Sunday n'omusumba yatulaze nti tulina omuwendo ogusukka ekyo omuntu kyayinza okuteebereza. Era ssebo wano yagambidde ddala nti muli ba muwendo mungi nnyo okusinga bwe muyinza okulowooza. Twalabye omuntu abeera ati omuwendo okusinga nga ye bwe yemmanyi. Ekintu ekyo kittaanye musumba. Batugambye wano nti ffe nga ffe tuyinza okwerabamu omuwendo naye oluusi tutera okwerabamu omuwendo nga ye Katonda si gwe alaba mu ffe. Nze gwe ndaba ng'ate ku Katonda ye si gwe alaba. Si gwe alaba mu ffe. Kangende mu maaso ekyo osobola okukiraba wakati nga tokkiriza Yesu. Teri muntu wa muwendo nga takkiriza Yesu. Era babaawo omuntu yenna agamba nti nze ndi wa muwendo nga Yesu tali mu ye. Oteya guba gutankanibwa. Guba teguli nayo. So kati minzaani okupimibwa omuwendo ye Kristo Yesu yekka. Bw'ojjawo Kristo oba tolina muwendo. So awo wennyini baatulaze story ey'omu Bayibuli mu Luka essula ya 15 olunyiriri lw'11 paka ku lwa 32. Ndaba waawo. We twalabidde omwana oli yakola ki? Eyali yazaawa. Omuzungu yamuyisa atya? The prodigal son. Olugero lw'omwana ono eyazaawa lugirayo ddala amakulu ge twagala okutegeera leero ag'okubeera ow'omuwendo. Olunaku lwakya lumu omwana n'agenda eri kitaawe n'amugamba, muzeeyi omanyi ekiriwo? Mpa ebyange byonna nkole ki? Nze ngende nkole ki? Nkwabulire. Yali akooye omubuuza ovaawa. Kirabika yeetunulamu ng'akuze. Bwe yamala okula nga yeetunuddemu ng'akuze n'agenda eri muzadde we n'amugamba nti nze mpa ebyange neeyongereyo. Omuzadde teyabeera muzibu nnyo. Ebibye yabimukwanga bulungi nnyo n'abimuwa. Nga bwe yali alina obbimuwa yabimuwa ate n'abimuwa mu bwenkanya. Kwagala n'obwenkanya. Mpulira. Bwe yamala obimuwa omwana n'agenda n'akola ki? N'abirya nga bw'ayagala. Naye yali yasoma ku mateeka g'ebyenfuna. Waawo. Era teyagasoma. Kubanga abo batugambye story yegamba oba Bayibuli yegamba nti omwana n'agenda n'akola ki? N'abirya byonna n'asanyuka. N'asanyuka buli kimu kye yasobola okukola kye yayagala okukola n'akikola. Naye ng'asanyukira mu ki? Mu ebyo omugabo gwe taata gwamukoze ki? Gwe yali amuwadde. Ekizibu we kyajjira we wano by'otakoleredde byangu nnyo byakusaasaanya kubanga oba tobituuyanidde. Njiraba. Ovumiridde. Olwekyo omulungi atulaba era atuwuliriza. Omwana ono bwe yabirya ne biggwawo. Tezitera kulwawo nga bwe nkugambye nti ky'otakoleredde tosobola kulaba nti tosobola kikeekereza. Bwe byaggwawo n'atunula wansi ne waggulu nga talina wadda. Obulamu bwamuyisa bubi nnyo kubanga bizaggwawo. Omwana yali ow'omunene. Baga Bayibuli egamba nti kitaawe omwana oyo yali ayinawo ku bintu.
so ne biggwawo byonna entisa nejja mu mwana n'agamba nti nkoze nyinza ntya okuddayo ewa taata nyinza ki okuddayo eka ngambe taata nti bikoze eki nti biweddewo kakati ekyamutuukako kwe kufuna omulimu ne bamuwa omulimu ndowooza tugumanyi bulungi omwana gwe yakolanga nga byonna bimaze okuggwawo erira gundi bagamba eri aweereza muki mu kisibo ky'embizi ng'embizi byeryako nga n'omwana byakolaki byalyako nga byegomba era lwe bataleese nolwekyo batugambye ti omwana bwe yalaba nga kimususseeko taata abeera taata abeera ki asigala taata n'agamba ekiba kibe kanzireyo ewaabwo naddayo wa taata muli yali alowooza ti bw'anaatuuka eka taata agenda kumugobaganya agenda mudusa misinde addayo kasebo ku butaka ku luno ayinza okuba nga nazeeyo okusaba naye azeeyo eka embeera emukoze eki embeera emuyitiriddeko n'olwekyo bwe yadda eka bye yali alowooza n'asangawo birala kubanga bwe yatuuka bamwaniriza kitaawe yamukola ki yamwaniriza bwaniriza namusanyukira n'agamba nga tusanyuse nnyo tusanyukite ttala sebo awo nente zagwa ne bazisalamisa Luka 15 nti naye n'agoloka n'ajja eri kitaawe naye yali ng'akyali wala kitaawe n'amulengera n'amusaasira n'adduka mbiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo buli omwana n'amugamba nti kitange nyonoonye ery'eggulu ne maaso go sikyasaana kuyitibwa mwana we ekitaawe n'agamba baddu be nti mugende muleeta mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze n'engato mu bigere bye kwegamba byali byanjawulo nnyo ekyo nno kiki kye kijjayo kijjayo ekigambo kimu ekigamba ti katonda affe ddala ye katonda ow'okwagala basebo ne bannyabo mwabatuulize era batulaba oyinza okuba nga oli eyo nga naawe oli mu mbeera ng'eyo ng'abewaka tebakyakwagala bw'otyo bw'olowooza naye ekigambo kiri kimu ti katonda waffe ye asigala akwagala batugambye wano ti byonna tetuyinza kubisobola okuggyako nga tukulembeza yesu so nalabye nga taata waffe ow'omu ggulu yasinga nnyo ate okututemera ki ekkubo n'okutugondeza buli kimu kyonna sebo akatundu ka sande sebwentyo we nakalabye gana ngwe nakyoyongerako awo katundu ako kyenjagala okwongerako era kiri mu bigambo ebyo ebiri wansi newankubadde ono omuvubuka yazaawa n'agenda waliwo yasigala ne kitaawe era oyinza okugamba nti abali mu kkanisa basazeewo okusigala nga bagoberera katonda naye reaction y'ono omuvubuka ate eyongera okuggyayo ekifaananyi kyaffe ng'abantu vis-a-vis ekifaananyi ky'omukulu nti abantu tulina minzaani kwetupimira naye katonda alina minzaani gyakozesa okupima ono omukulu eyasigala eka ye yali alowooza nti taata we talina kwaniriza ono ku lwaki amaaso ge gatunira material things nga ye obulungi obubi bwa muganda we abulabira ku material things watuuke okubanga abitwala byonna embeera gye yagenderamu yali mbi kwegamba nga alaba tagwana kudda waka era n'abantu betulowooza ebiseera ebimu nga twesalira omusango oba nga tusalira ne bannaffe omusango naye katonda waffe ate atulaga kirala atulaga nti tusobola okuba nga tumusanyusa it is possible tetulina kukozesa minzaani yaffe ng'abantu naye tukozese minzaani ye indabyo tujja kutegeera nti ye asanyukira abantu be kubanga abaagala kamaffe yebazibu mukwano gwange atulaba oli ku Caribbean amazima gatajunguluddwa lesson weekend sabiri paka 3 ekibuuzo no weekiri katonda taata ono mwenkanya
okwata obugagga bwe bwonna bwe yali alina okuwa omwana n'abumuwa n'abwonona nga bwe yabwonona natasigazaako yadde n'afuuka emmomboze ate oluvannyuma akomawo mu kifo kyosooka omukangavula n'omulaga ensobi ye abonerere wabula tuli ku taata kuba taata alina gwakiikiridde wano nga tugenda okuwumulamu kino njatusigale nga tukirowoozaako taata Mwenkanya omwana agubaasidde enviri zasenyuka yonna zijjudde ebiti yenna alinga eyalaluka simanyi nadiro eri yakomye kusenya myaka nyinza oba gyali gyayita yenna ayambadde ayinza noba nga nengato mubigere tezikyalimu bitandise n'okuyubukayubuka n'amugwa bugwe mu kifuba nga addugala onvuna kufuna n'abalaga nti bagende bamuleetere n'emmere bamuwe emmere bamwambaze tusanyuke tutte n'ente tuwe ennyana tusanyuke taata Mwenkanya konsaani ya muganda we teriimu bwenkanya simanyi bwolowooza naye osobola okuba nga obaako kyogabanako naffe ku namba yaffe ku kutugwaffe ogwa Vento Productions ku YouTube awo mu comment section katusooke tuwumulemu ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo tulabe ekitundu ekisembayo wano tuli ku nsonga Katonda ono ajjudde obutukuvu era omutukuvu atusanyukira okubeera nga tusanyusa Katonda katukomewo. Omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa puroguraamu yo Ensula ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:30 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensula ey'enkya funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Buterevu nnyo oli ku 3ABN amazima agatajunguluddwa program lesson weekend sawa 2 paka sawa 3 tukulisayo nnyo mu kuwumulamu ate mukwano gwe yakatwegattako ne tukwaniriza buterevu togamba tuyigira ku bigere bya Mukama ffe Yesu Kristo. Babuuzaako abali ebweru w'eggwanga abali mu London abali mu USA London wali abali mu Tottenham n'abali mu Mitcham mwena bannange mwewale okubanga mutambula naffe ate mwe abali mu USA Massachusetts ekkanisa yokka y'olulimi Oluganda mu ggwanga lya America. I'm yet to find out Njala Kizito okutumiddeko Samali Kizito awo mu Massachusetts eri US. So nga nawali mu kyondo kya Buwarabu bannange. Thank you so much. Sister Sanyo Namweje Jalia among others abatambula naffe mikwano. Mukama tusaba bawe nnyo omukisa. Tuli mugenda maaso n'okwetegereza lesson eno. Niyo oyinza okubanga oluusi ebintu bino bikalubiriramu n'ogaba bannange ate ngeno otuuka nga lesson yawedde dda ate oluusi bannange omanyi waliwo engeri yonna we have a Vento Media app. Genda bugenzi ku mutu gwaffe ogwa Google Play Store wandiikamu ekigambo Vento Media. Kati Vento Media eno app bw'onaagifuna ogenda kuba ne 3ABN live ku simu yo. Kati woli mu taxi obuli mu basi ne mubeera mu lyato nga oli mu kuseeyeeya obeera live ojja okubeera ng'ebintu osobola okubeera ng'obifuna bulungi. Twagala ogende ng'oli mabega wa mulembe nga Mukama aleese amagezi gano okulaba ng'enjiri egenda mu maaso n'okuwonyesebwa. So basoma bange ekibuuzo kibaddewo nti taata Mwenkanya naye tuzatukirize nti Mwenkanya
yes mwenkanya okola bwati eri muganda we omulala tasi mwenkanya kubanga naye singa obadde ggwe gwobeera ewaka mukola byonna oli naagenda n'abeera eyo obadde oluusi yayonooneka kale akomyewo nvo kyomuwamu ku mbooko bamuwandiiza ssebo nga kabaka nga sita azifu abadde ku lutalo nti aleese buwanguzi ngeyagenda ozikola ate nga yagenda zisaasaanya ziwedde nawe akomyewo anyway naye kyetuyigamu okusimu byonna nti mukwano okwagala kwa Katonda Katonda asanyukira nnyo omutima gw'omuntu oguboneredde si nsonga oba ofaanana ne obeera obadde mubi eyanyikira mu kibi tugamba nti ekibi kyonna kyali wali wanaaba ekibi naye omutima gwo ne gubonerera noga nti nzize eri Katonda bayibuli ega nti Kristo agamba nti ajja gye ndi siri mugoba n'Akatonda obukoona ateeka okuba nga yali aboneredde kano teyandimusanyukidde naye omutima oguboneredde ogwo Katonda gwayagala ogwo kuba ne bwobeera ewaka I think let's talk about it ne bwobeera oli waka ng'owaayo saddaaka buli lunaku zize n'okuba 10 n'okusoba naye ng'omutima gwo teguboneredde eri Katonda oyagala kungamba nti Katonda asobola asanyukira nnyo saddaaka oba asanyukira mutima oguwa saddaaka asanyukira mutima ogwo could be the point here gye tuli mu kwetegereza nti value omuwendo guli luddawa kubanga guno omuwendo tugula ne gusukka ffe kye tusobola okuteebereza guli mu saddaaka ze tuwaayo guli mu mutima oguwaayo saddaaka mu mutima oguwaayo saddaaka kuba ekimu ekyekumi bangi bakiwa naye se bwetuyasa okuwa ekimu ekyekumi naye ng'akyali mumativu nti okuba n'abakazi babiri tekiyimbuzi era ensonga eyo egagira mu discussion ya Tuesday naye nga mu Hosea it is highlighted clear netuwaayo naye nga omutima gwaffe tegusanyukidde Katonda nkiraba so Katonda ebyo biraba naye nga si byayagala era naye nembeera ono omukulu gyalimu so tuli mugenda maaso n'okudiscussinga obeera otya okubeera ng'osanyusa Katonda kibeera kitya katugende maaso ku Mande tuli ku okusanyuka n'essanyu oba okujaguliza mu ssanyu what is it okujaganyiza mu kusanyuka okujaganyiza mu kusanyuka eso blaza Emma weewaawo njagala ntandikire ku muvubuka oyo eyazaawa nti okutya kwamuleetera okubanga oba okutya kutuleetera okubeera nga tuli mu pozisioni y'ono muvubuka nga tulowooza tetugwanidde kujja okudda eri kitaffe oba okudda eri oyo asobola otuyamba n'obulokozi nawe bwe bwatujjira one of the things ezikyuka mu ffe is the guilt omuntu kasita ategeera nti akoze ensobi abeera guilty era n'okutya abeera nako mu mutima gwe naye reaction ya kitaffe oba reaction ya taata woono omwana yali yanjawulo era yali yakusanyuka kaakati netwebuuza ne Katonda waffe bwati bwatusanyukira naye discussion ya Mande etandikira ku nsonga y'okudda returning without returning tewabeerawo ssuubi erya Katonda okusanyukira mu muntu tewali pate naye omuntu yenna kasita asalawo okudda omwononyi kasita asalawo okudda eri kitaffe sure deal era ne mu ggulu basanyuka ye embeera eyasookera ddala eyali wano eno juzi twalina embaga ya muganda waffe naye essanyu lyali awo nga lingi nnyo era ne mukama waffe asiiga ekifaananyi kyekimu eky'omwami n'omukyala nga bakola embaga ono mu kusooka nga ayogera nga amukuba obugambo abeera nga agezako okumuzza ku sayidi ye kubanga abatali buwe okwogereza naye eventually kasita amala nakkiriza ne batuuka mu kanisa ne bakuba ebirayiro awo ng'amanya sure deal kino kiwedde awo ne bajaganya kyekifaananyi kyekimu mukama waffe kyatusiigira Yesu Kristo era ne Pawulo akiwandiikako bw'olaba mu kitabo kya Ephesians chapter 5 awo awandiika ng'ateekawo symbolism
za relationship between the husband n'omukyalo we, omusajja ne mukazi we, omusajja ne mukazi we. Era mu mbeera ng'eyo bano abantu ababiri bwe bagattibwa mu bufumbo oluva bagenda ku reception era kuba kubiibya kuba kusanyuka kyekintu kyekimu ekigenda okubeerawo mukama waffe wali bakomyewo ng'atuzzawa mu ggulu. But before then, before nga tetunagenda ku the banquet gye bategese mu ggulu, wabeerawo moment ey'omuntu okusalawo okudda eri Katonda. Ekyo kintu kasita kituukawo instantly mu ggulu basanyuka, and that is what our God is calling us to have. Bw'otunuulira ekifaananyi ekisiigibwa mu Isaiah 62:4 olaba nga Katonda waffe alaga nti asanyukira abantu be, era n'ateekawo ekigambo ekikozeseddwa eno Hepzibah. Simanyi oba ekigambo ekyo musumbawo kitegedde oba so kipronouncing in a better way. Hepzibah nga kitegeeza my delight is in her, sanyukira mu ye. And then wabeerawo n'ekirala Beula, ekitegeeza obufumbo. Ekifaananyi kyennyini kye tulina wakati w'abano abantu ababiri abali mu bufumbo, kyekifaananyi kyekimu Katonda waffe kyayagala tufune, era essanyu eribeerawo eryo lyennyini nnyini era essanyu naffe tulina okutegeera nti eribeerawo Katonda waffe bw'alaba nga tusazeewo ng'ono mukazi bw'akkiriza okufumbirwa oba ogenda mu bufumbo obutukuvu n'ono omwami, era kyekimu n'ekibeerawo nti essanyu eryo nawulira ng'awewuse, awulira ng'ebitiibwa byeyongeddeko. Era ekyo kiddamu ekibuuzo kiri era ekibuuza nti Katonda waffe ye asobola tusanyukira, abooluganda Katonda waffe atusanyukira, era ezimu ku ngeri eziraga nti Katonda waffe atusanyukira nga ffe tusazeewo okumukkiriza akulembera obulamu bwaffe, nga tusazeewo okukkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi waffe. Katonda waffe asanyuka nnyo, era bw'onookikola ekyo Katonda waffe agenda kukusanyukira. Amen, amen. Kwegamba enjiri kyova olaba egenda maaso n'okubulirwa around the world. Enjiri eri mu kubulirwa ku ma TV, ku ma radio, ku bidaala eby'enjawulo. Abantu bali mu kugenda maaso n'okakasa nti enjiri etuuka mu nsi yonna, kubanga kye twagala okukola kwe kwogereza tukumatize bakalast kkiriza Yesu ng'omulokozi wo, kubanga mu ekyo essaawa zino tugamba nti Katonda akulinako beef si nti akuwalana, naye bwonna jjajjaali ate essanyu ogenda funa omukisa ogwongera okulega ku ssanyu Katonda lyalina gy'oli, because oli kitonde kye ffena atusanyukira. But otandika ddi okulega ku ssanyu eryo ng'omaliridde okusalawo okubeera nti ojja gy'ali n'omukwasa obulamu bukwega n'omufumbirwa. Kigambo ekyo omufumbirwa tusalawo nze okuva na leero Yesu ye mulokozi wange, ye mukama wange. Abula bajja kuwa ebiragiro, naye singa abakontana ne Yesu nze nja kusigala ku kya mukama wange, ebyammwe nja biga. Essanyu lya Kristo awo lyeyongera. Sebaawo awo essanyu lyenjagala okuwa abooluganda bonna abatulaba, yessanyu erigamba ti bannaye musanyuke, kubanga Kristo atwagala. Kubanga olw'okuba yatwagala nga tetukoze buwandiike, tetwasooka muwandiikira nti twagale ojje otufiirire ku musalaba. Eyo yonna yali pulaani ye. Okwagala kwa Kristo eriffe kuviira ddala ku mutima gwe. So njagala kutegeeza abooluganda mwenna nti musanyuke, mujjaguze, kubanga Kristo atwagala. Tweyanza nnyo, tweyanzege. Kati ekibuuzo we kiri wano, pleasing God, okusanyusa Katonda. Ddala Yonasaani Matovu nsanyuse Katonda nakyogedde. Nemboozawo ne mulabika abagamba nti nze ndabika ndi mu kuleeta eby'ekifilosofa. Naye twagala kubeera bakakafu. Omuntu nga nze Yonasaani okusanyusaani Katonda affe kijja kitya? Ono we twagala okunyonyola wakulu nnyo. Muganda wange oyinza okuba olina ky'ogamba ku nsonga nsumba. Weewaawo ekyo kitulaga nti omuntu kasita akkiriza Katonda, yes, eggulu lisanyuka naye tekimala. Ne mu lugendo olw'obukristaayo era abamu bagamba nti obeera otya ng'osanyusa Katonda? Once saved always saved. Wabula okuva lwe nalokolebwa kati Katonda kati ansanyukira buli bbanga.
obangizeemu n'engubasiira n'ekibi asigala asanyuka busanyusi bwe balowooza naye ate ekyo kituzaayo ku minzaani egyo twayogeddeko nti ffe abantu tweteeka ku minzaani oba ne Katonda twagala fitinge mu minzaani yaffe ng'abantu oba gyoyinza okuyita materialistic minzaani ne tulowooza nti bwe nzija mu kkanisa nga mpeereza oba mpeereza batya oba nga bwe nzija mu kkanisa nendeta ebirabo kimala Katonda asanyuka naye bw'osoma mu kitabo kya Mika 6 katusomeko Mika sura 6 olunyiriro lw'omukaaga bw'oba otandikira agamba bw'ati najja nakyo eri Mukama nenvuna mu maaso ga Katonda asinga byonna musemberere n'ebiweebwayo ebyokebwa n'ennyana ez'akamaze omwaka gumu Mukama alisiima endiga eza sseddume 1000 oba emigga egy'amafuta 10,000 mpeeyo omwana wange omubereberye olw'okwonoona kwange mpeeyo ekibala ky'omubiri gwange olw'ekibi eky'omumeeme yange olw'omunaana akubuulidde ggwe omuntu ekirungi bwe kiri era Mukama akusalira ki wabula okukola eby'ensonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda weewaawo kaakati ffe ng'abantu era bwe nsobya musonga noonyayo ekintu kye nsobola omutwalira okuzzaawo enkolagana yaffe kaakati ffe mu buntu bwe muleetera enkota y'ettooke mandowooza biteredde weewaawo weewaawo mu bantu wakati waffe ng'abantu kiyinza okutereera naye wakati waffe ne Katonda ekyo si kyekikola enkolagana yaffe ennungi ne Katonda naye Katonda ayagala omutima kati ye minzaani ya Katonda eri mu neeyisa yaffe our character wabula ffe abantu tubeera materialistic tulowooza ebintu ebinazza enkolagana yaffe ne Katonda ebinaasanyusa Katonda ebinaamuleetera okubanga okwagala kwe tukurealizinga buli kaseera byebintu bye tutwala naye nga Katonda waffe yate byayagala birala nsaba onsomereko mu Hosea chapter 6 verse 6 tujja kulaba wennyini Hosea sura 6 gy'ogambye sura 6 olunyiriri kubanga njagala ekisa so si ssaddaaka n'okumanya Katonda okusinga ebiweebwayo ebyokebwa kaakati ffe ng'abantu tuba tusuubira nti okusanyusa Katonda n'atwalayo eky'ekkumi n'ebirabo ebirala bwe banaakola fundraising nendeta ekkutiya ya ssente Katonda musanyusizza naye ne twerabira nti ekyatwawula ku Katonda kwali kwonoona era ebyonoono byaffe buli bitwawula eri Katonda era ne mu Luzungu agamba nti our righteousness like filthy rags ng'enzina ezikongedde ne tukola ebintu byonna byonna nga tulowooza bisanyusa Katonda naye Katonda kyayagala omutima ogwo ng'ono omwana eyazaawa gwe yali alina era ekyo kiteekawo omutima oguboneredde weewaawo omutima oguboneredde weewaawo nti ono omuvubuka kasita yategeera nti asobezza n'akomayo n'ebigambo ebyo byasooka okwogera ekitaawe sobezza eri ggwe ne Katonda that is a contrite heart oli mukulu we kyataalaba ye alabamu material things nti ono yatwala n'ayonona kati is useless talina kudda tunaasanyusa Katonda era n'omuwandiisi wano atulaga nti the Lord loves righteousness and the Lord loves a cheerful giver. Katonda ayagala obutuukirivu ate ayagala omuntu awaayo n'omutima omusanyufu. Weewaawo tuli ku nsonga y'okubeera ng'osanyusa Katonda. Waliwo ebintu bino bibiri bye nsaba tufumiitirizeeko. One, okuwaayo ssaddaaka si kibi. Sseddume oba nnyana oba otunze ettaka lyo oba owaddeyo ttaka bateekeko kanisa oba ozimbye si bibi naye one ekisooka ebintu ebyo byonna olina kubikolera mu mutima ogujjudde okwebaza Katonda omutima ogwabonerera ga nti Katonda yansaasira bw'ati kati byange bibino mbiwaayo. On the other side waliwo abantu olwaleero abalowoozezza nti okuwa Katonda oba okubaako kyokola kwegamba osika attention Katonda omusike eriyo oli n'atambuza ebigere kuvanga Masaka oba kuva Kabaale
nagende ngajja ku bigere paka namugongo for sure ekintu ekyo bwe oyagala kusika Katonda eriyo n'ekyo tekisobola mukuba tekisobola mutengula sajja agamba nti teriyo ku nsi kuno atulaba mukwano teriyo ku nsi kuno kyogenda kukola kisobola kuleetera Katonda kukwagala olwedde Katonda akwagala kale gwe totandika kuzimba bigere naki bwegezeeko kusendasenda Katonda akwagale bakugambye ekintu kimu beera n'omutima omuwombeefu beera n'omutima oguboneredde njagala kisa so si saddaaka byebyali ku Bafalisaayo interest yaabwe yali nnyo mu kuwaza saddaaka naye nga beerabidde Kristo oyo saddaaka enkulu so tuli ku nsonga n'eyokusanyusibwa Katonda eyokusanyusa Katonda Katonda ni gwagenda okusanyuka singa tuba tugenze Aberi yamusanyukira nnyo kubanga Aberi yawaayo n'omutima gwe Kayini ebye baabigaana kubanga Kayini yawaayo n'obujeemu nga si mwetegefu okukkiriziganya ne Katonda naye ng'awa Katonda kati nawe weekube mutooki byokolera Katonda obikolera mu mutima ki oba obikolera mu mutima omutuufu osanyusa Katonda oba obikolera mu mutima ogutali mutuufu Muganda agamba nti okola bikolemu ng'ati kulaveemu kale ugende mu maaso amayinja gano amalamu tugendako okuwozika musumba wange natugenda ku mayinja amalamu ina gyobadde ogamba tezina buzibusabu saddaaka zetwagala okuwaayo nga bwogambye simbi naye njagala tujjukire nti Katonda yeewaayo era eyo saddaaka esingira ddala obukulu n'olwekyo bwe tunaaba twagala kusanyusa Katonda soke tunulire eno saddaaka Katonda gy'awaayo embrace it ginyweze era presented right before God awo Katonda oba tandise okutuuka ku step egena omusanyusa mu ngeri enjawulo era wetuukirira kugana amayinja amalamu tigana amayinja amalamu olaba nti Mukama waffe yatwagala nga tukyalina mu bubi bwaffe nga tetugwana nga tukyalina ebibi ebingi olwondwagala nduli muki Balumi sura meka 5 tukoleke tulijjukanyemu kuba lulimu powerful message Balumi 8 olusooka nalwo olukulu 5 olw'omunaana lugambye mu Balumi nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi Kristo n'atufiirira sebugenda maaso kati Kristo bw'atufiirira mu Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna Kristo bamutulaga waneno nga ejjinja eddamu Peetero ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna agamba nti nga mujja eri oyo ejjinja eddamu eryaganibwa abantu naye eri Katonda ddonde lya muwendo mungi weewaawo soka okomaawo Katonda musumba awo wennyini olabye ddala nga ejjinja eddamu eddonde saddaaka ya Katonda gye yawaayo kati gwe wenna wenna aliyo nga yagala kusanyusa Katonda okuyita mu saddaaka soka onyweze lino ejjinja eddamu era kati ennyiriri eziddako awo bw'ogenda ku 5 verse 5 saba ogende mu maaso ojja kulaba ekyenjawulo kibeerawo nafe agamba nti era nammwe ng'amayinja amalamu muzimbibwa ennyumba ey'omwoyo okubeera nga bakabona abatukuvu okuwangayo saddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa Katonda ku bwa Yesu Kristo kubanga waliwo mu kyawandiikibwa nti laba nteeka mu Sayuuni ejjinja ekkulu ery'oku nsonda eddonde ery'omuwendo omungi era amukkiriza talikwasibwa nsonyi bw'olaba relationship eteekeddwa waneno mu kyawandiikibwa ekyo enkolagana eyo Kristo Yesu ayitibwa ejjinja eddamu naffe bwe tumala okumu embracing tumukkiriza naffe atuyita oba tuyitibwa amayinja amalamu nga bwe kiri nti Yesu Kristo omwana wa Katonda si bwe kiri bwe tumukkiriza ntufuuka abaana ba Katonda kati genda mu maaso weewaawo era abooluganda osobola okufuna ekyokulabirako ekyenjawulo mu bintu ebyenjawulo nti waliwo amayinja ag'enjawulo ag'omuwendo naye ago amayinja si malamu tegalina maanyi
galina omuwendo gali inanimate exactly kakati fenga abantu yakiddeyo ne ku kyokwiga ekya Sande nti tulina omuwendo gwe tolabirako yes oyinza okuba nga oli wa muwendo oba oyinza okulabulwa nga talina muwendo whatsoever case it is naye ejjinja eddamu ate lisingako ejjinja ly'omuwendo kubanga lirina omuwendo mungi okusingako jasukulira ejjinja eryebbeeyi oba omuwendo naye naffe awo tutuuka era Katonda naye bw'atulaba kasita tukkiriza Yesu ne tusobola okutambulira mu biragiro bye nga bw'atugamba tubeera ba muwendo nnyo n'okusinga abantu nga bwe batulabira tuli mu kusanyusa Katonda weewaawo kubanga bwe tukkiriza Yesu twatusobola okusanyusa Katonda nga tubeera ekisanyusa Katonda ekyomugaso ab'omugaso naye waliwo n'ekirala ekinsanyusizza mu nnyirira ezo ekibadde kigamba emirimu gye tulina okukola mu y'Oluzungu agamba are being built up a spiritual house ennyumba ey'omwoyo nengera yeekaalu awo spiritual house ekyokubiri n'ayogera ku a holy priesthood ey'Oluganda simanyi oba ebyogera bakabona abatukuvu to offer up spiritual sacrifices acceptable to God okuwangayo zissaddaaka ez'omwoyo ezisiimibwa eri Katonda kaakati oyagala kusiimibwa Katonda lwaki tokwata iniko n'obeera ejjinja eryo eddamu erisinga omuwendo nga n'amayinja ge tulaba kyengenza okweyongera this is an observation kyendabye okuva gye tutandikidde paka we tuli kuba tunaatera okoncludinga mukwano gwange atulaba nti tewali ngeri yonna gye tusobola kulabya omuwendo gwaffe gye gusobola kuvaayo kituufu kano netukola mu kifaananyi kye naye omuwendo gwaffe okusobola okuvaayo naffe kennyini ne tugulabako omugaso gwaffe mu maaso ga Katonda n'owa abantu ne bagulabako tuteekeddwa okubeera nga Kristo tukkiriza okuyungagana naye connection there must be a network, a live network wakati wange ne Kristo okusobola okuba nti okusanyusa Katonda kwegamba Katonda ansanyukira without Christ kubagala bano buno jjinja eri omuwendo naye bwe mukkiriza nange nanfuula ekikwegamba Kristo muye Katonda yazimba ennyumba y'entukuvu ku nsi kalaye nange kati bwe mukkiriza Yesu nga nange bangataka nange nfuuka ow'omugaso gwemanyi kye kitegeeza okubeera nga gwomu ku bazimbi oli inginiya chief inginiya Kristo naye nga nange ssebo oli inginiya era abatume balina omugabo bw'otunulira bugwe Yerusalemu abatume balinako oga nti entebe 12 n'amanya gaabwe asaba obimu bye tugenda olambula nga tuuse tugenda tusamwala olengera wano omulyango ogusooka tiyo Peter era niti omumati Thomas owaye twagala tuwunzike Musumba nsaba tuwunzike bwetti waliwo ensonga wano enkulu kwegamba ekiruubirirwa kitwandise ekisaanidde after all nga tumaze okulaba bino byonna nti kisoboka okusanyusa Katonda kisoboka okusanyukirwa Katonda kisoboka okusiimibwa Katonda ekyo kyo tetwagala kukibuusabuusa oba Katonda atwagala naye mukuwunzika twagala kumanya eyinza ebyo byonna nga maze obitegeera nyinza ntya olulimi Luganda Luzungu Lugandamu lwe luli lunyini nnyo Luganda nyinza ntya okubeera nga neeyongera buli lunaku okutambulira mu kusanyukira Katonda oba okusanyukirwa Katonda. Get my question? Yes. Obulamu bwange buli lunaku kubanga sebo tewali atayagala kusanyuka abantu esanyu bali ya musabo ne luddawa ne wano waliwo omukisa gwa njawulo osobola okusanyuka buli lunaku ate nga ne Katonda akusanyukira buli lunaku. How possible is that? Kitwagala tuwunzike nakyo. Ekigambo kiri kimu kyokka kya kukkiriza. Amina. Awatali kukkiriza ebyo byonna tebiyinzika tebisobola na kubeerawo. Byonna bye tuyize kuva twatandise nga tuyiga nti engeri gye tuyinza okusanyusa Katonda tekisoboka kubaawo
nga tosoose kukkiriza. Faith is the foundation. Faith, Gwe musingi. the foundation, core foundation. Era batugambye nti waliwo olunaku lumu Yesu yasisinkana byasisinkana ng'ogenze ne wano nti Yesu bwe yali ng'amaze okulonda abayigirizwa be yabagamba ebigambo bino olwo nno yali abateekateeka nga ye anaatera okugenda wa mu ggulu n'abagamba nti bino binaagendanga nammwe ojjukidde nti ng'addayo mu ggulu n'agamba nti munaawonyanga ki munaawonyanga abalwadde munaagobanga abaliko dayimoni munaakola byonna byonna munaazuukizanga abafubi kimi kyonna. Yesu n'awunzika n'ekigambo ekimu ekigamba nti ebyo byonna temusobola kubikola awatali kukkiriza. Without faith tosobola kubaako kyokola. Olwekyo nze ensonga ekulu gye ndaba mu lesson eya weekend y'ensonga y'okukkiriza. Okubeera ng'osanyusa Katonda. Okubeera ng'osanyusa Katonda. Katonda tosobola kumusanyusa nga tonnaba kumukkiriza. Nga tomukkiririzaamu. Naye nange leka mbuuze. Kisoboka Musumba okubeera nga nkusanyusa nga sikukkiririzaamu? Tekisoboka. Era ssebo incidence eyo bw'etuukako ng'onsanyusa naye nga tomukkiririzaamu. Kisoboka okusanyusa? Tekisoboka. Tewalina wayinza kutandikira. Bulaza gundi alina atakwagalira oba omulaba. Kakati bw'aba ng'akikola nga ayagala just kubikkirizako era obujja bujja kulaba nga smile yo teggwayo ng'erina weekoma n'omanya nti ono ali mu kunzannya buzannye. Naye Katonda ayagala omuntu ajje gy'ali ng'amulinamu obwesige, have confidence in him, titaliko kimulema. Mukama Katonda yeebazibwe. Kati sebo otuweerayo esaala. Weewaawo bassebo ne bannyabo mwenna mwebale okutulaba ate okutuwuliriza. Tusaba mukkirize mu kiseera kino ate tuweeyo okwebaza Katonda omuli okusaba. Katonda kitaffe muyinza wa byonna tukwebaza kubanga ekisa kyo n'okwagalako biri wamu naffe. Weebale kubanga otuyigiriza okuyita mu lesoni engeri gye tuyinza okubeera nga tukusanyusa. Tulabye nga byonna byonna bye tuyize tebiyinzika awatali kigambo kye bayita okukkiriza. Kyetuva tukusaba n'okwegayirira Mukama otuwe okukkiriza okusiimibwa mu maaso go. Tulemenga okukwogerako bwogezi nga tetukakasa maanyi go naye katukwogereko nga tulina okukkiriza tukwe Katonda ayinza byonna. Ekisa kye ekingi n'okwagala kakibeere wamu n'abaddu bo n'abazaana abadde abatulaba ate nga batuwuliriza kakibeere ne management ya TV eno CBN kabeere n'abantu bonna abatulaba bonna Mukama abeere wamu nabo. Yongera okutulungamya kuyita mu by'okuyiga byonna ne lesson eno gituweeremu omukisa nga tweyongera okugiyigira ddala bwe tukusabye kuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Amen.